Olwaleero lubadde lunaku lwakubiri olw'olusirika lwa bannakibiina kya NRM oluyindira ekyankwanzi. Omubaka Yok Alioni Odria akiikirira ekitundu ky'obukiikaddyo bw'alinga mu palamenti asinzidde mu lusirika luno n'ateeka Pulezidenti Museveni ku nninga olw'okuleka enguzi okwegirisiza mu palamenti. In this 11th parliament, we have gone through a lot in relation to issues of corruption. Ono yabadde ajuliza ku nguzi n'obulyake Museveni gye yakoonako bwe yalinga ayogerako eri eggwanga mu 2024 bwe yategeeza nti aliko ababaka be yazuula abeenyigira mu kuduumuula ensimbi ezisibwa mu mbalirira y'eggwanga nga beekobana n'abakungu mu minisitule y'ebyensimbi. My question is, since you proved that, what have you done? Why don't you arrest these corrupt people with evidence? Ebigambo bya Alion biyinza okuba ebikyamu oba ebituufu okusinziira ku ntaputa. Obukyamu bwabyo osobola okubusimba ku kyokuba nti oluvannyuma lw'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga mu 2024 waayita ennaku mbale ababaka basatu okuli Cissy Namujjo, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo, omubaka wa Bunyole West Yusuf Mutembuli n'omubaka wa Busiki County Paulo Akamba ne bagombebwamu obwala. She was a resident of the prison for some months. Is she here? Where is she? Don't hide. Ku ludda olulala obutuufu bwabwe obusimba ku kyokuba nti mu January w'omwaka guno woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti ababaka bonsatule yabaleka ne balya butaala oluvannyuma lw'okubaggyako emisango. Ng'aggulawo olusirika lwa bannakibiina eggulo, Pulezidenti Museveni lwe yavuddeyo okwasanguza nti bano baakuba amavi wansi naye n'abaddiremu era y'engeri emisango gino gye gyabaggyibwako. They were arrested. Namujjo, Akamba, and so on. And many of them repented, and once you repent, there is forgiveness. Abazze bayimba nti Pulezidenti Museveni yanenyezebwa ku buli bw'enguzi obukudde ejjembe mu ggwanga oluwulidde bino ne bagamba nti kakubye. President Museveni cannot fight corruption. They have no intention of fighting corruption, and I've been saying corruption is the very, very engine that brings it into power. Eno enjogera gy'ayogerako nti alwanyisa enguzi kiri just kye tuyita lip service, tali serious, kubanga ababbi bano babbi be. Ojjukira bulungi awo IGG mwe yali agamba nti agenda kukola lifestyle audit. President yavayo n'amugamba go slow on lifestyle audit kubanga ogenda kukwata ababbi bange. Bennyamivu nti okuzibiikiriza obuli bw'enguzi kisse n'obwesige bannansi bwe balina mu bitongole bya gavumenti. The unfortunate thing is that it undermines institutions because this directly undermines, for instance, the judiciary. The judiciary, which has been prosecuting these people, the anti-corruption court, now becomes almost toothless. Because if the judiciary had the opportunity to deal with these grand-scale thieves, and now the president comes and orders for the charges to be dropped, it really undermines the whole question of access to justice. Ekyewuunyisa ebitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake by'owebiri era biwera mu ggwanga omuli ekya IGG waliwo n'ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango, ekitongole kya Ssaabawabi wa gavumenti, ekitongole kya kkooti enkulu ekirwanyisa enguzi, woofiisi ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti n'ebirala. Abeekenneenya ensonga bagamba Pulezidenti yandibadde agoberera amakubo amatuufu mu nsonga zino. By law, the fountain of honor has a right to give pardon. But he gives that pardon to a convicted criminal. You get it? Era bano bategeezezza nti ebya gavumenti okulwanyisa enguzi bikyali mu bigambo. Because he's interested in their political support, he don't have leverage over them. So he basically has to pretend like he's against corruption. I remember in one of the clips he says, I have zero tolerance to corruption. And I said, this is, you have zero tolerance to corruption? And then you have forgiven people who stole? Era balumiriza nti n'amateeka gakola ku bantu ba wansi. Okusinziira kwa alipoota y'okunoonyereza ku buli bw'enguzi n'obulyake eya 2025 eyafulumizibwa ekitongole kya Transparency International, Uganda ekyali mu kibinja ky'amawanga 50 agasingamu enguzi mu nsi yonna. N'alipoota ya IGG eya 2023 yalaga nti Uganda efiirwa triliyoni 9 buli mwaka mu buli bw'enguzi. Newankubadde eggwanga terikola bulungi mu buli bw'enguzi, abagezaako okubulwanyisa bagamba tekyetaagisa kussa mukono.